abantu nga bakola endagaano soko bawe ku magezi endagaano kisinziira ani agikola. Agikolera ku ludda lw'omuguzi naye ateekamu obuwaayiro obuyamba omuguzi. Agikola ku ludda lw'omutunzi naye agikola nga asinziira ku ludda lw'omutunzi ng'ayagala muyamba. N'olwekyo kiba kirungi nnyo bwe mba musobola buli luuyi luleete munnamateeka okubayambako okulaba nti endagaano mugikoze mu butuufu. Ekyo kikulu. Naye mba nga temusobodde nga musobola okubitegeera bye muwandiika n'ekibitegeeza. Buli muntu afuba okulaba nga buli kye mulowoozaako mukiteeka mu buwandiike. Si bino nti tulowooza tajja kundyaza amaanya, tulowooza tajja kuyisa bubi. Buli kye mulowooza ekirungi n'ekibi kyabadde nga mukiwandiikako mu ndagaano eyo kibeera nga kitegeerekese. Ekyo kikulu. N'olwekyo bwe tugenda ku ludda lw'oyagula walabadde oteekamu ebyo byonna ebikuyamba mu kugulako. Newankubadde olowooza nti ssente onoozifuna lowoozaako ti singa tozifunye. Kati lwaki okola endagaano egamba nti singa ssente mba sizifunye zonna ezibulayo ngenda kuziteekako interest ya bitundu 3 ku 100 buli lunaku. Kubanga gwe weesize nti ssente onoozifuna bw'otaazifuna ate ng'endagaano ekoze eki ng'erumye. N'olwekyo endagaano erina amateeka mangi agagitambulirako. Endagaano teyali baddewo nga tewali nnaku za mwezi. Mumanyi okugamba ennaku z'omwezi ne muzireka. Eyo si ndagaano ntuufu mu mateeka. Endagaano yalikoleddwa oyo nannyini kintu akitunda. Atunda yakola endagaano. Wadde nga mu mateeka singa ayina gwe tuyita omuntu alina powers of attorney nga omuntu yamusayiningira n'amuwa obuyinza naye asobola okumukiikirira. Naye kyalisinza obulungi omuntu yennyini nannyini kyo. Manyi okugamba nti omuntu taliiwo ali luweero kati katufune mutabani we tumbabuuza ono anti ye mutabani we omukulu era buli kimu yabikolako. Nedda, tayinza kubanga yabikolako ng'ettaka liri mu mannya ga taata. Luweero gyali mulinnye emmotoka mugende tata mu musiŋŋaane. Nakasongola gyali mugende eyo. Ekibuga gyali mugende eyo. Nekyo kiba kirungi nnyo oyo atunda yennyini ekyapa amannya mwe gali nga ddala yakoze endagaano eyo. Abajulizi kiba kirungi tubeereko n'abajulizi ku ndagaano eyo. Tumanyi okukola endagaano naye ng'omuntu taliiwo. Omuntu ali ku ssimu ali Amerika n'agamba naye kati mukyala wange yasitagikola nze mujja kwogera naye ku ssimu nkakase nti nze nzikiriza. Ekyo si kituufu kubanga abali mu Amerika asobola okujulira bulungi nnyo ng'ebintu bikyuse nti nze n'ekiseera ekyo nali mu luddawa nali Bulaaya saaliwo. N'olwekyo endagaano ezo gikolangako. Bw'aba agikoledde eyo kakasa nti afuna abajulizi abali eyo. Oluusi manyi okugamba kasayininga endagaano ebiwandiiko tubiweereze mu DHL oba abatwala ebiwandiiko abalala asayininga ebiwandiiko bikomewo. Si kibi naye abajulizi beetaaga babeere nga bali eri gyali era babitwale eri wabweru balina enkola gye tuyita notarized public nti byebifo mu mateeka ebikkizibwa okujulirwamu endagaano ezigenda okusala okuva mu nsi emu okudda mu nsi endala. Kati babitwaleyo mu notarized public abo babikole ki babijulire. Ekyo kikuwonya nti oli okwekyusa nti nze saali mu ndagaano.